must know I have a right in Canada like you people. And if I come to protest, I should be allowed to protest in peace. No. If I'm allowed. No. I'm not protesting. If I'm allowed to actually stand up for what I believe in, I believe that Museveni's government is doing a great thing in Uganda. Aha. Nyongera okuba nga nkwaniriza gwe n'omulungi akyekumidde ku Expo TV. Chokola kya muwendo ate gwe ya subscribing nga chokola kya manyi da atongera okuba ntukusiima. Gwe nena agenda mu maaso n'okuba ngo sharinga waka waffe commentinga mukama ayongera okuba nga ku blessinga n'ekyo ky'osinga okuba nga weetaaga. Olunaku olwaleero bintu bingi ebigenze mu maaso n'okuba nga bihappeninga mu ggwanga lyattu Uganda ne wabweru wa Uganda. Naye ngenda kuba nga nkuwaga amawulire agakwata ku Uganda gokka. Ekyo ky'owulidde n'ebyo bifaananyi by'olabye tebyabaddewo mu ggwanga lya Uganda, wabula byabaddewo masekati g'Abannayuganda abawagira ebibiina ebyobufuzi eby'enjawulo bwe basisinkanye mu ggwanga erya Canada. Abawagizi ba NUP babadde bayina strike gye bagenda mu maaso n'okuba nga batwala mu maaso. Then omutuuze ono gwe bayita Lili Obina n'abasisinkana n'agezaako naye okuba naye nga gusa ensonga ye era yabakayanyiza nnyo n'abagamba nzikiririzamu ekyo kyenzikiririzaamu nti Museveni ddala kyakoze kyamaanyi nnyo eri ensi ye. Simanyi oba abatuuze ba Canada bwe balabye nga bino nga bigenda mu maaso balabye nga batya oba balabye nga Katemba ajjudde emirimu. Simanyi nze naawe naye nze nja kuba nga mbikutuusaako gwe kennyini weerabire omanye biki ebigenda mu maaso mu Uganda ne wabweru wa Uganda ne Uganda weetuuse n'ebyobufuzi engeri gye tubikuttemu nga Uganda okutwaliza wamu. Olunaku olwaleero bintu bingi ebigenze mu maaso okuba nga bibaawo. Olwaleero baleese omukyala amanyikiddwa nnyo nga Nabbosa mu kooti awamu ne banne we baasibibwa okuba nga bawozesebwa. Ate wabaddeyo press conference ku kitebe ekya NUP era President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abaako n'obubaka bwe yasindikidde abavubuka bonna abazze nga babanja kabaka. Ngenda kuba byonna nga mbikutuusaako. Ate mu ekyo ne maama wa Moze Radio abadde ya trendinga nnyo ennaku zino. Ngenda kuba nga mukutuusaako interview yavaako obuzibu bwonna ne reactions z'abantu ez'enjawulo ng'omukulu Bebe Cool yavuddeyo n'abaako byayogera. Radios ez'enjawulo ne zibaako ne byogera. Eddie Kenzo n'abaako ne byayogera ne ba bloggers ab'enjawulo abamu abatuuse ne kussa eri okumuvuma oba oliawo okukozesa ebigambo ebimu ebyadde tebiteetaagisa. Naye ebyo nena ngenda kuba mbikutuusaako wabula kansooke mmala okukuwa enjege eno eyaguddewo mu masekati g'abawagizi ba NUP ne NRM ogyewulirireko okwo. I must know I have a right in Canada like you people. And if I come to protest, I should be allowed to protest in peace. No. If I'm allowed, I'm not protesting. If I'm allowed to actually stand up for what I believe in, I believe that Museveni's government is doing a great thing in Uganda. I believe that. That is my belief. Yes, I am. He is doing. So that is why I am allowed. Essaawa zino kiki osinga okwetaaga? Ebigambo ebyo oba n'olutalo lwabaddewo masekati gaabwe. Kakati eno ye interview eyavaako obuzibu bwonna. Maama wa Moze Radio mweyayogerera ebigambo abantu bye basinziddeko okuba nga bamujajinga oba okuba nga bamutrendingisa ennaku zino zonna. Bino yabyogera before ng'ekivulu kya Weasel tekinnaba kubaawo ku lunaku olwokutaano. Era kansooke nkuwe ekivulu kya Weasel kyaliyo ku lunaku lwali lwa Saturday. Kansooke nkuwe interview eno giwulire, then after tugende mu reactions z'abantu ze bazze nga bateekawo ebigambo bye bazze nga boogera bye boogedde eri maama wa Moze Radio. Bingi abamu batuuse n'okukozesa ebigambo ebitali birungi, naye
kansoke njukuwe omwewulirireko ye nga ye mbigambo bye naawe olaba obaddala mu butuufu abamu bye bayogedde byabadde byetaagisa oba oli awo byabadde tebyetaagisa. Kiki kyosinga okwetaaga? Oba oli awo baaba n'owebali ate tuli mu kamera baaba n'owebali kyensinga okwetaaga musooka muteekaawo kamera awo mbalage kyensinga wali akataawo wali wa nnyumba eyo giraba ekibanja ekyo kyonna kino nakino yonna wano we tuyimiridde si waffe saawa yonna ennyumba eyo esituka kitegeeza omugezi nga bamusiirayo eri emabega kyekisinga okunnuma bwe ŋŋenda nga kati nagendako ewa Kenzo nemukubira omulanga yaŋŋamba sirina mpapula za administrator kyokka ate nga manyi nti nze maama Moses nansuubiza nti agenda kujja wano andabe alabe kiki ekigenda mu maaso wano ne kati kugenda kunakuwera mwaka okuva yakusuubiza okujja ate nga nanyini waayagala kuzimba era mugegayirira munaye tozimba nkwegayiridde nja kufuna saponso naye sifunanga. Okay. So nanyini waawo ye kiki kyayagala ayagala nanyini waawo yakkiriza okunguza lwakuba yaŋŋamba sente nnyingi. Yagamba sente meka? Oba oli awo abantu abali ku Sanyuka TV bamanye tukole kampeyini bukadde 350 bukadde 350 bwayagala waawo bwayagala ekibanja kiva wano ku omuti gw'amasannyalaze ogwo nawali ku kkubo nawali mu nsonda ne ku muti gw'amasannyalaze buli n'eri yonna wansi eri siwaffe wano we tuyimiridde siwawo ne radio naawe saidi awo siwaffe emiti egyo ogiraba n'obutooka obwo kwe tuyita ne kuli ku muti guli omunene eri awo Moses kati waali kubanga ekibanja ekyo baakigulanga ne Wizo kati Wizo eri waggulu yatwalayo. Abali ku Sanyuka TV n'abaagala ennyimba za Good Life ate oba oli awo nammwe abali eyo nga mwetema okubaako kye muyamba okuyamba ku famire ya Moses Radio Sekibogo omugenzi maama muwulidde omulanga gwe agamba wano batwalawo. First and foremost obukadde 350 bulungi nze maama radio yantuukirira ne Frank nengezaako n'okkubira nannyini ettaka eryo enjogera naye naye nga oli olw'okuba amanyi nti nalina demand ate ali between radio naye amaloboozi galiwa waggulu so nengezaako okulaba nti mbaako wentuukatuuka sobola okulaba nga tukola ki tuyamba oluusi wetusinaba kupenetratinga naye nga I tried my level best era n'omusajja nemukubira essimu okitegedde so those steps must be appreciated unless otherwise. Was definitely an indicator that you're trying to say that since it's celebrating Good Life, you have to give me my share, blah, blah, blah. But what share has Wizo really taken since radio died? Apart from humiliation, life has humiliated Wizo. Until the last video I saw him when he had gone to Fangon. You guys who are watching this, you only saw that video that only was released. If you take a look at the other one that was recorded inside the house. So it has been really an unfair situation since that, since the death of a young brother on radio. It has been worse and harsh for the partner. Of course, as a mother, you lost more, but it's not only you. I'll give you a good example. Chameleon's same mom lost AK-47. This was the youngest budding artist. I could not believe, because I had all my guns ready. The late Humphrey and I had a conversation, and I was behind pushing that young man. Even Wizo himself, it's Humphrey who called me because Chameleon was not interested in his brother's singing. He didn't want because it's too rough. It's just like me and Alan. I had a very big argument with him. Told him, you can't, don't. This world is too rough. So Chameleon refused, and then the brothers insisted, and they have made it. Alhamdulillah, they have made it, but not actual making it. Let's not lie to ourselves.
because the journey is too rough. I, Chameleon and Bobby Wine know how rough this journey is. Of course, Moses Matov knows. It's a different, though the difference is it's a different era for Afrigo. The world was still too ignorant that maybe that platform for theirs was a bit easy to break through. But for ours, the world had been opened a bit. It was tough and rough. But now there's news coming around of a video that his mom is requesting the public for 350 million Ugandan shillings, and which she's expecting from the concert on Friday. Yeah. On behalf of her son, Radio, who's of course not going to be performing, but Weasel is. Yeah. Who's putting all the work. But I understand, right? Okay, listen. I understand this is this collaboration, Good Life, was Radio and Weasel, right? And of course the benefits should be going to the mom. But 350 million is crazy. No, but I think especially the fact that she's requesting to buy land for it. now the reason why she wants to buy this or acquire this land Yes. is because the burial site of Radio is in Kaga. Now Okay. that land that is privately owned to access the burial site is owned by someone else that will soon restrict her access to go visit Radio's burial site. So she wants to Okay. buy that land so she can go and move in and out the way she wants to freely. So she needs approximately 350 million, which I don't think she'll get from the concert. But on top of that, I think in her request, she's asking Ugandans to help her out as well. And obviously, I think 350. We're not sure how much they'll actually be able to generate from the show itself. Yeah. It might not be 350 million, might be more. But also, I'm pretty sure Weasel and the team probably have to recompensate some of that what they've invested. But I think it's good that the way the country loved Radio while he was alive and even till now. I think there will be some donations made, and hopefully we can be able to get that 350 million, so she can be able to comfortably go and visit her son, her late son, as probably in her last days as well, so she does not feel like she's away from him. Oba toswagamba nti omwana ono mukwano gw'omwana wange azzeemu okukola ebivuluko osanyukeko nga bukyanga batandika kulambula mayiti ya mwana wo nga tokaba bizibu by'olina abazadde mwewummuzeeko woosula ennyumba tebagibanja kompawundi oli mu yiyo omwana wo bamwana eddeeti mu kalenda alina olunaku lwe bamukuliza AK47 tetukyamujjukira tewali amwogerako nti wawano weebase naye otandise okulwala obulwadde obutalina bwa mu mubiri bwa musaayi bwa kalwadde akannuma bunyagala yakataka omwana wange musengule mugaziyize ogenda mutiramu sofa seeti ogenda mutiramu firiji abugume oba umanga weweere kiki buzibu ki gwe mukazi buzibu ki weewummuzeeko toddamu tubulya nsitagana towards bawoodu kazi ono tategeera bulijjo wano munne gwe yali ayimba n'abadde wano ng'anywa walagi omwenge gumukuba ng'atogera nti bane mumuyambe mumuzuukusa addemu akole sho addemu alamuke kati atandise okulanga busho otandise okufuuwafuuwa buli wamu naye tulekeemu naawe musiimengako n'omubiri gw'omwana wo gye gwebasimanyi gwasemasema dde abayimbi simanyi buli januari ng'ennaku z'omwezi meka balambula omwana oba myezi emeka oba byabadde migwa musanvu oba byabiteekawo mu kalenda nnaku za mwezi meka bamulambula alinga Christmas tekyuka negwe otandise okuba ekipiini otandise okuba n'ebigambo bitalina kiddako. What is that? Bambawudu nze newunya n'okwewuunya abakadde abatasiima mulemwa. owulidde ebigambo by'omukyalo oyo oba owulidde ebigambo by'abantu ab'enjawulo be bagezezaako okuba nga soka njaga okutwala omukisa guno baweereza maama wa Muze Radio. Abamu bakitwala okuba nti ekyo kyakolebwa kugezaako kubanga balanga show ya Wizomanizo gye yali alina kuba ebigambo yabyogera before the show, naye abamu bakitutte somehow too personal ne batandika n'oku nga bw'obiwulidde ebigambo byabwe. Naye yo sijja baluyisayo mbawe ku bigenze mu maaso mu ggwanga olunaku olwaleero ku kitebe ekya NUP. Njagala kuba bigambo bya omukulembeze ow'ekibiina ekyo byaweereza eri abavubuka oba oliawo n'okwongera okukatiriza enkolagana ye n'obwakabaka bwa Buganda. Ebigambo bye bibino mu ddoboozi lye okukikolamu kanjaga okutwala omukisa guno okulisaayo Ssaabasajja Kabaka
Njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Mwongere mubikumemu, mwongere musiibe, mwongere buli omu asabe mu ddiini ye okulaba nga Kabaka waffe atereerera ddala mu sheepu gye tumumanyiddemu. Mbeebazizza mwenna abaasaba, nammwe abaasitula amaloboozi gammwe, nabagambanga nnyo nti kibakakatako buli omu okulaga concern, okulaga okufaayo n'okukwatibwako nga Kabaka wamwe temanyi waali. Naye ne mbakubiriza okukikola mu buntu bulamu, kubanga bw'obeera eyo ne bw'oba tuyambadde enkofiira ya NUP naye just ng'oli muvubuka, ebigambo byoyogera kyangu nnyo okubiteeka ku ffe, kuba aba people power yoyagire tuli bavubuka. So nabakubiriza nnyo era njagala obbeebaza mwe ababadde abeesimbu, mwabadde balaga omukwano naddala nga mumulaga. Njagala obbakulisa mwenna bannange okutuuka ku kijaguzo eky'emyaka 31 nga beene atuddeko nammulwanyi. Mu mbeera emu baganda bange, nalabye nga bwe nzize nga ndaba abantu abamu abeenoonyeza ebyabwe nga bafubanga bwe basobola okuteekawo muwaatwa wakati waffe n'Obwakabaka bwa Buganda. Okusingira ddala abo nga bagezaako okukiteeka ku nze ng'omuntu, nga bagezaako okuteekawo muwaatwa wakati wange n'Obwakabaka bwa Buganda. Mujja kujjukira nti si gwe mulundi okusoose basebo ne bannyabo. Mu 1962 waliwo omusajja wano mu Buganda gwe bayitanga Ben Kiwanuka. Ben Kiwanuka ye Muganda eyayagalwa ennyo Uganda yonna, nga Uganda erwanira independence. Bamwagala nnyo. Engulu emmanga nagenda erira nensangayo omwana bamutuma Ben Kiwanuka, kugamba erinnya Kiwanuka liringa lya Luzungu, bwe batyo bayagala Ben Kiwanuka. Neera mujjukira nti abantu abaali beenoonyeza ebyabwe nga balowooza nti Ben bw'anaarisinga kubanga mwana wa wano, balwanyisa Ben Kiwanuka ne tufiirwa Ben Kiwanuka bwe tutyo. Ekintu kye kimu kye kyatuuka ku mukadde waffe Andrew Takome Kayiira. So temwerabira baganda bange bwe musanga abantu abagezaako okuteekawo egyo emiwaatwa. Njagala obbajjukiza kuba kino kimanyi era nkikakasa nti Kabaka waffe atwagala nga bwe tumwagala. Nkiddamu baganda bange mutambule nga muli confident nga mukimanyi nti Kabaka waffe atwagala nga bwe tukola ki? Ate bye tukola tabyevuma kuba tebiswaza, n'obubaka bwe tuwa tebuswaza. So temukkiriza muntu yenna yenna bajja ku mulamwa balowoozesa bintu birala. Mujjukira nti beene mu kwogera kwe ebiseera ebisinga abadde abakubiriza okubeera awamu, okwegatta, obutakkiriza muntu yenna baawulayawula. Gwe mulango gwe gumu gwenja okubaddiza. Temukkiriza muntu yenna yenna baawula nti ono mwana kino kyana. Temukkiriza muntu yenna yenna kwerimbika mabega wa Ssaabasajja kuyisaawo bibye kubanga yabagambye lunye nti tabana musigire. Njagala nnyo ate kwe ali eyo nkusaba gwe bw'oba olina gw'olowooza mwesigalize. Njagala obbakakasa mwabadde beeraliikiridde tulina enkolagana nnungi nnyo ne Ssaabasajja Kabaka. Tulina enkolagana nnungi nnyo n'Obwakabaka bwaffe, tulina enkolagana nnungi nnyo ne bakadde baffe abakulu b'ebika. Of course temubulamu abo ababeera baagala okukozesa Obwakabaka bwaffe oku alienatinga abalala. Export TV.